takataka infantry takataka another problem nanyini tabo alindiridde ennaku z'omwezi nga 2 jogizi ogw'omunana n'ennaku z'omwezi 21 emitiana yep. Owaye twabadde tuli awo wakolako lumu statement n'ogamba nti akwata ku SHEEBAH ogenda faafagana naye. Si faafagana naye mubulirawo ekituufu ne mubugamba nti naawe bw'olaba nkuwalampye ng'omanya ensonga yonna fumu kyentegeeza. Minisita Sarah yavuddeyo n'agamba nti SHEEBAH y'omu ku bayimbi abakyasinze okwambala obubi naddala nga bagenda njiwuliddeko ku makya nga bagenda mu ssomero. By the way minisita ayinza n'okuba mu nsonga ye SHEEBAH wakabi nnyo gw'abadde alina okulifaalingirako which is good kuba nange ennyambala bubi naye tasobola kunnumba kuba sambala nange bulungi which is good naye kanzireyo ku nsonga y'okwambala obubi. Minisita mpuliddemu ng'agamba mbu abaana b'amasomero balina okuba nga babayitira abayimbi. Minisita tutereze abaana baffe nga tetunnabatwala ku ssomero tuyigirize abaana baffe empisa kuba omwana nga tonnamuyigiriza kufukamira waka ku ssomero tasobola kufukamira. Omwana nga tonnamuyigiriza eradde ku ssomero tasobola kubuuza good morning esooka waka. By the way ekisooka waka omwana okuyiga asooka daddy, ekiddako mami, ekiddako how are you, ffe tubibayigirize waka. Era bwe tutabiyigiriza waka omwana tutwala dormant. Tutereze baana baffe, tetutereza nnyambala, tetutereza kintu kyonna. Abaana bano betuweereza ku masomero ekimanyi ekibaweerezaayo programs nnyingi nayo programu mweri bagiyita MDD mweri mumanyi n'okulwana nange nnwana omwana abaamu akasekaseka si science buli kaseera mupakira si history buli kaseera mubeeramu era kyovola bateekawo break time bateekawo lunch time ne bagamba kati essaawa eno badde waka bawummulemu. Omanyi lwaki bawummula? Balina bye bataalabye ate bakomawo eno ewaffe waka nga ffe abazadde tetubatwala na mu bivvulu babifunira ku ssomero kuba eyo programu ebaawo bamanyi n'otugamba tugenda kulaba kabako okuyingira mama taata weereza naye tebabituwandiikirako abazadde ku forms tubisasulira mu fees. Omwana aba ali awo ku promo party nga another problem atuuse. Omwana aba ali awo nga SHEEBAH atuuse. Omwana aba ali awo nga WINNIE atuuse. Omwana aba ali awo nga kapakaati atuuse kate tebanyambala. Omwana aba ayagala just happiness ebaawo ya lunaku lumu enkeera ne bababuulira emigo gye babaako. Abaana tebatubuulira ng'abazadde. Katono nnyo kabako empisa n'okukunamira abaana mu ssomero bikwatagana byanjawulo nnyo byanjawulo naye byonna byonna ekibikulembeza kiri ekintu kimu kutereeza mwana. Era omwana bw'otamuyigiriza mpisa era ajja kutunuulira ennyambala ya SHEEBAH agitwale ng'ennyambala nga tewamuyigiriza. Omwana bwe wamutendeka ewaka nga ffe abaate kati nze muwala wange wa P7 kyogamba SHEEBAH amuyita atya amumanyi sita wa kabi naye tasobola kutwala nga SHEEBAH bw'ayambala ate amulaba buli lunaku. Natendeka omwana wange whereby talaba nnyambala alaba muyimbi byayimba alaba bintu bye byayimba ennyimba. Tutendeke baana tetubatendeka byakwamba. Era bw'olaba omwana ayambadde nga SHEEBAH ng'omanya omwana wo era ayagala kubanga SHEEBAH. Olinga akkatiriza ensonga oba n'okuwakanya ensonga ya minisita ensonga ye nnafu nafu eti okutuukiriza abantu. Essaawa eno tuli ku bintu birala nnyo. Amafuta galinnya gali ku siringi sikasanvu okunonayo omwana okudropinga oyo omwana ayiga empisa okudropinga oyo omwana akole buli kintu okuyigiriza omwana ebintu kati essaawa eno byalinnye ze ensonga ze tuliko ng'onyumya ku nsonga nga ne fiizi wa buseere tetunnatereza bya fiizi balance sinamumalayo nga nze kabako ng'okyayogera eyo ensonga minisita wa mukwano gwange mama kabako tebabaganye kuyimba mu masomero nedda baatuka balemesa bantu. That's art. This somero awali abaana b'abantu bambale gomesi minisita ayagala amazina gozinga n'omwana ayagala omuyimbi nga SHEEBAH gwagamba omuyimbi nga Spice Dana omuyimbi nga Kapa ayambale gomesi atuuke wali ayimbe. Tegambye gomesi mubere decent minisita yaliko ku mukolo gwange minisita aba yaliko ku mukolo gwange ensonga nga y'amaanyi nnyo. Minisita abantu boyogerako mu ggwanga we speak to the youths them ne tubawa na advice. Omulimu gwe twalikoze nze naawe ne minisita nze naawe twaligeze ne tubuulirira abaana oba SHEEBAH ne minisita balina okukolanira wamu ne bagenda ne babuulirira abaana ne babanga abaana bwe bava mu kusoma bakulayo ku mirimu kuba abaana bwe bava mu kusoma tebafuna na mirimu
batula waka naye abantu balimu abantu bakozesa ati bwongo. Minisita alina okutulamu ne SHEEBAH, minisita alina okutambulamu ne SHEEBAH. Kati no SHEEBAH no gwagambako alina ne kampuni ya pads etereza. Sijja kubyogera kuba siri mukazi nenze ndaba ekyona kyonna SHEEBAH ali mukolerera baana abo nga bakyali wansi, kuba SHEEBAH alaba omwana oyo atandika wa myaka 8, muwala wange wa myaka 12 wa P7 naye yatandika okumanya SHEEBAH nga wa myaka 8. That means ajja mumanyi. Kabako okikiriza nti SHEEBAH ayambala bubi? Ayambala bulungi nnyo. Kuba ate singa tayambala bubi, singa ayambala bubi, singa tebamugula, singa tebagula nnyambala, bagula kola. Eyo nnyambala mugive nako emitima newe munategeera emitima gy'abantu ogifa. Eyo nnyambala era wamma abazadde muwerere baana kuba emitima mirala. Kabako wanjise ogambe ino omwana ali mu P7 senga akeera enkya wakana atandika okwambala nga SHEEBAH omwana nakeera ku makya n'ayambala nga SHEEBAH nga mwana wa Kabako. Omwana oyo nakeera ku makya n'ayambala nga SHEEBAH ngani nga WINNIE nga SHEEBAH. Ku myaka era wanaatuukira okwambala kuba teri mwana bw'oba omwana wo wamusomesa wamutegeeza bulungi okutegeera. Teri mwana akeera ku makya n'ayambala ku myaka 12 n'ayambala nga WINNIE oba SHEEBAH. Era abatuusiza emyaka gya WINNIE oba egya SHEEBAH. Muleme kubuzaabuza bantu. Omwana atuuka okwambala ennyambala bw'oba omwana wamutereeza bulungi, wamuyingiza mu kisaakaate, wamuyigiriza buli kimu, omwana alaba bassengabe, omwana supposing kumyaka ejo ayambadde nga SHEEBAH tasobola. Omwana wange tasobola kuba nze gwoyogerako natendeka omwana wange professional, natendeka omwana wange in addition to every woman ng'alinga buli mukyala. That means bw'anaatuuka mu myaka egyo nga gy'ayagala kuba era bano batuuka kyogamba SHEEBAH yayambalira ku 12 nedda. Omwana bw'anaatuuka nga naye oba ali ku university simanyi oba ali lidda wa aizuru mashallah taala yanabasazewo ekkubo lye. Nze nkutendeka okuva mu buto nga nkugamba tunuulira ekintu kino. Laba abasajja bano togendanga kubuna obusajja obwavu n'opaalapala akasajja ne kakupaaza topaalira mu nnyambala. Tetwogera na nnyambala, twogera mutwe, twogera abaana bayige. Beera nga anti gundi onoonye ssente, yige okunoonya ssente, temuli nnyambala kuba wonna omugamba ennyambala. Bw'anaafuna ssente omanyi bw'agenda okwambala, bw'afuna ssente omanyi bw'agenda okwambala, bw'anaakula omanyi bw'agenda okwambala. Watya ng'ayagala anyumirwemu essaawa eyo omwana naye agenda ku promo party ayambadde nga SHEEBAH kuba SHEEBAH gwe baayise. We baba bayise omuyimbi ffe batuyita ku party abaana bambala nga ffe. We bayita abaana SHEEBAH ku party. Njagala kwebaza Honorable Sarah Opendi olw'okuvaayo nga maama ng'omuzadde n'ayogera ku nsonga ey'omuyimbi omu eyabadde mu ssomero erimu ng'ayambadde bw'ati. Waliwo saying mu Luganda egamba nti gwe bakwatidde mu kituli yabeera ki? Omubbi. Era muganda waffe, mukwano gwaffe SHEEBAH Kalungi yabadde ayambadde bw'ati ng'alina amazina gazina, nga yeekwata eno bw'ati, ng'alina ebigundi zakola, nga yeekolakola bw'ati, kwegamba ekintu ekitali appropriate mu ssomero. Kakati nze mbadde nsaba maama nga bwe yavuddeyo kyamazeeko amaanyi mangi era kyamazemu amaanyi nga Honorable Ssemujju avuddeyo ate ng'ate ye awagira kikolwa kino. Ndagala mbannyonnyola ekintu kimu. SHEEBAH yavuddeyo n'agamba nti abaana bano tebamukwatako era talina buvunaanyizibwa bubayigiriza eneeyisa oba ebintu bwe bityo. Naye kye njagala okunnyonnyola maama SHEEBAH, simanyi oba maama oba alina omwana, because bano abaana bwe babeera ku ssomero babeerayo emyezi 3 kwena bawumulako wiiki 2. Kitegeeza nti bwe babeera ku ssomero ne bayigirizibwa ebintu ebikyamu, definitely ekyo kye bagenda okutwala. Waliwo n'amasomero agamu agatakyawummula balina kye bayita term X, kwegamba abaana bwe baba bawummudde bo basigalayo ku ssomero nga bakola ki? Basoma ba candidates. Kati ekikolwa ekyo kibi oba oyingiza omwoyo gw'okwaka
emizimu egy'okwaka mu baana Bible yo etugamba ekintu kimu because nze president w'abayimbi ba gospel mu ggwanga lya Uganda era ntambulira nnyo ku kigambo kya Katonda. Bible etugamba bweti nti kasita otunulira omukazi bw'oti n'otandika omwegomba kibi kikolwa kibi oba okoze obwenzi. Kakati nze kyennyonnyola kiri kintu kimu ennyambala mu makanisa ennyambala mu masomero ekyuke at least yambalako bwoti kubanga ng'omuyimbi wano kafigako kaba kavaayo bulungi okalaba kaba kavaayo bulungi naye at least olugoye luba lusuka ki lusuka amaviivi. Kati mbadde nsaba nti tebatubbaninga genda masomero because naffe tugenda masomero naye ekintu kimu kye mbadde nsaba nti abayimbi abakyala bwe muba mugenda mu ssomero at least mwambaleko decent. Bino tubireke mu bivulu byaffe biri sensadi ebyekiro osobola okwambala bwotyo tukwinako obuzibu bwonna oba okitegeera because ezo show zibeera za above 18 okugenda mu bivulu ebyo ate n'abaana babeerayo ebiseera ebisinga baba on their own. Kati oli waddembe kwambala bwoti naye bwe kiba kituuse kugenda mu ssomero mbeegayiridde abayimbi abakyala mbeegayiridde bambi ndi ku maviivi mwambale bwe muti. Lydia Jasmine yambala bwoti, SHEEBAH yambala bwoti, buli muyimbi omukyala yambala ki Winnie Nwangi bambi mwambale bwe muti kafigako nga kavayo bulungi naye nga at least ate ne message ebuulibwa mu masomero enyimba muzisengejje at least message ebeere ennungi. Ffe okuva omwezi gw'okubiri tuli mu masomero tuli mu kutekola bivulu eri abaana bano abaana bayita mu bintu bingi. Mulabye abaana babuuka ku bizimbe nga baagala kwetta. Juzi mu university emu omu yasse munne mu ssomero eddala ku luguudo lw'Entebbe mwalaba omuwala ng'ali n'abavubuka basatu. Ebintu bino ebiri mu masomero kati bw'oyambala bw'oti obanga abigamba nti kugamba gw'oteeka okwaka mu baana kugenda muki mwalaba abaana baali mu baasi nga beekola ebisolosolo. Kati y'ensonga lwaki nze nga president w'abayimbi ba gospel nakwata abayimbi ba gospel ne tugenda mu masomero kubuulira njiri kulokola abaana bano bazaamu maanyi abaana bayita mu bizibu bingi. Kakati SHEEBAH gw'okugamba nti abaana tebakwatako maama ogwo omutima teguba gwa muzadde era nawulidde nga mmenyese because SHEEBAH nkumanyi n'ennyimba zo zinnyumira nyimba zo zinyumira zikola you're my John Rainbow you're my only you're my John Rainbow my only. Minister mbadde nkusaba manya gange bampita Senawulya Yusufu Kabako nyini ati kwatagana n'aba ati mufulumye ebigambo mubulirira abaana naye ensonga gy'oyagala okutuusa esobola okutuuka ng'eyisemu ati esobola okutuuka obulungi ennyo y'ensonga gy'oyagala egguke ey'okwambala obubi esobola ey'ensonga by the way. Kakati mu masomero balina rules and regulations tebakkiriza abantu bajja nga bambadde damage tebakkiriza abantu kujja nga balina ebiviiriviiri. Kakati nze nsaba baganda baffe abayimbi abawala mwambale bwe muti nga mugenze mu masomero. Queen SHEEBAH bambi manyi kiyinza okuba ekizibuzibu naye bambi gezaako at least oyambale bwoti nga at least olugoye lusuka ku maviivi ekiteteeyi bwe kiba kikwatamu bwe kiti ne kijjayo figayo bulungi ekyo tekirina buzibu because tuli mu mulembe gwa fashion oba okitegeera. Kati nkwegayiridde maama olulala nga bakuyise mu ssomero yambalako bwoti at least kijja kuba nga kisindika message ennungi mu baana bano because you inspire these children look up to you as their role model. Naye kikyobawa nkwegayiridde maama bawe ekifaananyi bwe kiti era amasomero bambi mbasaba ekintu kimu temugaana bayimbi kujja because abaana bano okusoma tekubamala beetaaga okuyimusa talanta zaabwe MDD music dance and drama. So mbadde nsaba mutukirize nga masomero naye ekikola bwe kiti ekyokwambala bwe kiti kakibeere regulated. Nsaba okwebaza bambi maama waffe
Honorable Bambi, thank you so much. Bintu bino twabale tubiraba ku social media ngate bijane mu inbox yanga abantu banebaza nti webale president Laneko mulimu gwokola masomero naye nga nti okuvaayo naye mama bwe wavuddeeyo government namba ebevuddeyo ne parliament yonna. Bambi, thank you so much. Era nfukamira okwebaza mama, thank you so much kuvaayo. Webale otasiza generation namba mukama kutuwere nnyo omukisa. Amina. Musonyiwe. Eno ensonga gy'oyisawo minisita, ensonga yesobola okuyitawo mashallah ngaffe abawage tulinnya ku stage ne twogera ebintu bingi, tulinnya ku stage ne tulaba ebintu bingi. Minisita gwe tebakubangako kacupa, minisita gwe tebaketokeranga mpotya ne bakuyirangako mwenge, minisita gwe tokera mpotya ne bagamba vaayo, minisita gwe tokera mpotya n'okuba luyimba lwa ddakiika 3 mbu twongere akalala, minisita gwe totekekangako konsati abantu ne bajja bangi oba ne batajja. Minisita osaana okukwatagana n'aba ati ne muyisaawo ensonga eyo kuba ensonga y'amaanyi mu ggwanga ebuulirira abaana ffe tuzaala abaana naye tetugiyisaawo tutyo. Tubaze ebbali kyekyateesaawo ekisaakaate kyekyateesaawo bassengaffe. Ensonga ezimu tuzoogera kati nze ndi kojja waliwo ensonga ezimu esobola zoogera mu kamera nga nina okuddako ebbali abaana bange bannyinaze nzibabuulirira ebbali baganda bange nga mu kamera tejja mugambe ntya nti yambala bubi, mugambe ntya watya ng'ate mwambaza bubi nga yennyini tannatukula. Katugamba minisita ne bajayita SHEEBAH namugamba mukama balina okutuula ne bayisaawo ensonga ne SHEEBAH minisita mu mulimu gwakola ministry namba omuntu woteerawo ezo simanya pads abantu bagire toba ministry eba ministry namba ya buyonjo yaki sanitary biki hygiene wagwana basaba bayimbi because bwe mubeera mu ssomero babuuza who do you want us to bring. Ebiseera ebisinga mu gospel bakusaba Wilson Bugembe. Kakati bwe baba bakusabye Wilson Bugembe era bw'omuleeta balina okuba nga ali appropriate. Oba tegenda kujja nga ayambadde damaged jeans, tagenda kujja nga empala zisibye balance oba bintu bwe bityo. Kakati abayimbi abayizi bateeka okuba nga baasabye nti beetaaga SHEEBAH. Oba kitegeera. Kakati SHEEBAH definitely ateeka okuba nga atambulira mu mmotoka ye. Tosobola kumanya ngeri gy'akoze ki. Gy'ayambaddemu kati ndowooza bwe yavuddeyo bw'ati buli omu yeekanze ezi. kati obuzibu bwani bwa promote atagambye SHEEBAH oba ffenna tumanyi SHEEBAH, that is her dress code. Oba kitegeera because tumulabye enfunda nnyingi ku concerts nnyingi. That's the way she brands herself as an artist. But wekidda mu baana b'essomero, that is where the issue is. Eno bw'aba ali mu bivulu tetulina buzibu. Oba kitegeera because nga bwe mbannyonnyodde I love her music. Her music blesses me. But wekidda ku element ey'okugenda mu masomero, that is where the biggest problem is. yagambye si yagenda otekamu abaana bamwe sobola nze nzennyini akubuulira wamma nkubuulira nze nzennyini ndi another problem naye akimanyi olaba saaya nema ye anaamusobola mani waliwo ekintu kyeweeteekako ng'oyagala kubonaabona mu dduniya muno ye teyeetaaga kolabo ya sahabu ewooma amaloboozi nga gasala nga ye bw'ateekamu yoyoyo ng'oli bamutamu tayagala buloboozi obwo sing like a bird. Kabako gwe nga weesibanga ku Sindi. Nali saagala kolabo, nali njagala muntu kuba I'm a friendly to artists. I just wanted friendship. I don't beg. So it's all about the music. Ate nga kyemmanyi yoli yeetaaga kolabo. Ye yeetaaga kolabo. Yet kolabo bulingi porobo. Naye you need a collabo by that guy. Nzenze nyini akubuulira nanoonya oluyimba ne baganda bange era bwe nalukuba nadduka emisinde kyenva mulabanga n'ettama linyirira n'akasekonseka mubiveeko naye alwetaaga muganda kuba oyo wa kika kyange bw'abanga nze mu nkima mwe muli omuntu wange oyo mukoddomi wange muko nkubuulira amazima weetaaga akasajja ako mulo bino nga tuvudde mu kamera ate onkubirangako nga si bya kamera nkubuulire we through kubaffe we through tugimanyi bagiyita respect to all aspects. Baleke bali berijje ngoma ku ngoma. Owaye kazibwe kapo yavudde meka na era kanziko ne kalubindi sino. Mu ssomero omwana amalamu emyezi 3 kwena. Nkubuuza wa wagenda okufuna education oba okubuulirirwa okusinga mu ssomero. Abazadde abasinga ennaku zino nabadde ntwala juzi omwana ku ssomero n'ensanga omwana omuto nga bamututte mu nasale n'embuuza ono omwana ddala asaana mu ssomero ku myaka gino ne baŋŋamba munnanga abazadde bali bize. Abazadde baffe ennaku zino bali bize, economy mugiraba abantu banoonya ssente kati tebalina budde bubuulirira baana. They left that duty to the schools.
obokitegera kakati the school administrations, be careful who you present to the children kuba obota generation number, because these children are the future. Bana bana gwe mulembe gwencha. No, inze gospel religious representative muuma, nze president w'abayimbi ba gospel mu ggwanga lya Uganda. Tukimanyi naye bwe kituuka bannange ku masomero, bannange, many of you are mothers, many of you are fathers, mwagala olaba abaana bammwe nga beekola ebisolosolo, mwagala obalaba nga baaka. Nze nkubuulira, nze ndi musajja, naye bwe ntunulira omuwala nga ayambadde bw'atyo, naawe otuuka n'ogambamu kirabika kugamba okemebwa, oba okitegera. Naye lwaki tutuusa abaana ku sseeryo? Walabye video abaana bonna nga batunulire mu kifo kimu, batunudde bwe bati amaaso byabadayima nga tebakyabiraba, nga batunudde mu kifo kimu. Ekyo kati kyetugezaako okuresistinga. Eno message ngisindika eri abayimbi bonna nti bwe tuba tugenda mu masomero tubeere very very careful. Amaaso ga gavumenti gonna gali ku ffe, era mukimanyi nnyo nti sekita yaffe gye baasemba okusumulula mwagala baddemu batugale. Gavumenti yavaayo neyimiriza okulonda kwa umma, mwenna mukimanyi. Kati evuddeyo ku nsonga y'ennyambala, mwagala era batusibe tuddeyo manyumba tunaalyawa. Kati nsaba buli muyimbi ampulirize essaawa zino bwe tuba tugenda mu masomero ng'ofunye opportunity ogenda okuyimbako eri abaana. Ennyimba z'oyimba okusooka message kebeere nnungi, endabikayo y'ennyambala ebeere nayo nga nnungi. Mbeegayiridde tusobole okuyamba industry yaffe kugenda ku ddaala eddala. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.